Kale mwebale abagyekuumirako Unique Media okubeera nga kwemuli ne mubanga mulindira stories zetukola emabegako maze akabanga I think ndoza wiki ng'emu nga sikyakola program y'ensi y'omwoyo ne Pastor Ronnie Samikege mannya gange era nkomyewo naye olunaku olwayo tube nga ate obaolya tutematema n'okusomesa byasinga okwogera bikwatagana ku nsi ya mwoyo oyinza okiwakanya kubeera oli waddembe okukiwakanya Mukama kye yasinga okutuwa nga akitulekedde yatulekera kye tuyita choice so weekolera choice kyova olaba yakulekerawo ne sitaani yali asobola okumutta n'amugjawo naye yamukulekerawo gwasalawo nti oba omukkiriza omugoberere oba ogenze wa mulabe so newali tukomyewo tubenga oba oli awo atubaako ensonga endala zetusomesa eggwanga lino amwebale nnyo abakomentinga abalayikinga naye ate mu abasharinga messages zino ziba nzituuka wala ne tuba ntuuka ku bantu bangi tubeebaza nnyo abazze nga bayimirirawo naffe mu mbeera ey'okusindika oba oli awo obuyambi bwonna bwe baba basobodde tubeeyanza ne tubagamba nti tetujja badisappointinga tujja sigala nga tukola ekyo kyennyini kye mutusuubiramu nga sinakwanjula kitugenda oba ntogerako olunaku olwaleero akamuwa akadde yeyanjule ababuuzeeko then tutandikire awo Pastor Ronnie Siyo mti abanyabo ne baseba abatulaba amanya Pastor Ronnie Karunji Buweereza babuyita Rise Church International Ministries Nakasajja Gayaza Road tubaagala nnyo tubeebaza mwenna abasharinze obutambi okulaba nga tukyusa omulimu n'omulembe gwa Katonda guno ng'abantu bamanya kye balina okukola mu mulembe guno gwe tulimu n'ekkanisa okugolokoka okola kyeyina okukola so tubeebaza mwebalire ddala. Okay, church eruddawa? Church eri Nakasajja ku Gayaza Road kitundu bakita Nakasajja mu tawuni mwennyini mwe tuli mu church yaffe weeri awo sebo. Kale we twasembayo okwogera sijjukira nno ndoza tutte wiiki namba sikyo guba ye mwezi ate tuba tukisusizza nnyo omwezi wiiki namba mbu mwezi musajja wange pasita leka tutusomesa abantu zikyo kale atugenda bawangabe tugenda batogera olunaku olwaleero ku kwolesebwa oba olyawo kwewafunye kweyagala tutegeeza eggwanga lino n'abantu okutwaliza awamu naye nga tonnaba kutandika oba olyawo n'ekyo kitugenda otogerako nga bulijjo we tukola njagala oggyewo buno obuntu bubiri waliwo era kirooto waliwo eyaloota luli nagamba oli yali aloota ng'asuula emmere mutoyi n'okinywera kyakitegeeza kati ono ye besikala aloota asuula kintu kimu mutoyi asuula magi mutoyi kitegeeza ki bwekiba kibi yeeyambye atya amagi kibi kyalina okukola asobola okuba nga bw'oba mutunuulidde oba nga yeetunuddemu akutte katooki ne yeekubamu ayinza okubeera nga akozesebwa bikawuula ebyoyo ebyo nga bimukozesa so alwa n'okulaba nga yenenya endagaano ezo ezakawuula bye bayita bispirit oba bispiritual husbands and wives abyekutuleko ave embufumbo nabyo kubanga ajja kumaliriza nga omukisa gwe tafunye yadde ettondo ly'omukisa mu bulamu buno nga buli kaseera aloota kirooto kyekimu kyekiddiŋŋana so alwane okulaba nga yenenya endagaano n'obufumbo bwalimu kijja genda. Kale tutandike straight away tutandike ku bubaka Mukama oba olyawo bwe yatadde ku mutima gwo kwabadde kwosa jo dde omukyala gwe yankubiddeko essimu ne twogeramu uko waka tusaba tuba twakamala okusaba nenzira nange ku byange nensabira ebyange naye wakati mu kusaba we nadde ntudde ngenda okulaba nga nvugibwa
nvugibwa ngenda okulaba nga ntambula ngenda mu kitundu ekimu kye nadde sitegeera we kyabadde nekanze nsangawo omukazi nga hafu muntu hafu kyennyanja kati nga egundi yeebo like nga akuba nga bwolaba engege bwekube amazzi n'ekikira kyayo kati ye ng'ali mu bbanga akuba empewo bw'ati naye nga omukyala mweru nnyo atukula nga bw'akwata ku ttama bw'ati nga bwe yeewuunya kati omukyala oyo bwe yabadde ng'atunula bw'ati nga yeewuunya like nabadde mbikkiddwako aleme kundaba tuba tuli awo omusota omunene ne gutuuka nga munene nnyo nga guli mu fomate nga gulinyanga ogulina nagwo gundi y'ebyennyanja obutonotono bugundi bw'ebyennyanja babuyitanga twabusomako edda babuyitanga oba fins obwo bugundi bw'ebyennyanja obulinga obwawaatiro mabbali ne mabbali nga gulinganga emmamba walabe ku mmamba omusota bwe gutyo kati nga munene nnyo ne gumpitako ne gugendayo gwasinkanye omukazi ono ng'ali mu bbanga ne guyimirira bwe guyimirira ayenda okulaba enswera nevaamu omusajja nga afu musota afu musajja nga boogera olulimi lwe nadde sitegeera naye kye nafunyemu kyabadde kimu nti balina kye bateekerateekera ekkanisa babadde bali mu kuteesaamu engeri gye bagenda okusuula ekkanisa babadde bali mu kuteesaamu kiki kye bati mu kuteekateeka ku lw'ekkanisa olwavudde awo natandise okulaba visions nga ndaba epipa n'epipa bayiwa emisota emingi mu nsi bayiwa emisota emingi mu ttaka mu nnimiro z'abantu mu bizinesi z'abantu ng'emisota giri buli wamu kitegeeza ki ekirooto ekyo oba okwolesebwa okwo kitegeeza ki kino ekyemisota naloose ndaba emisota mingi kubanga buli we nazze mu kirooto ndoota misota buli we nzira mu kirooto kino ndoota misota naye okwolesebwa kuli nga ntudde mu ntebe ndalabye sitaani oyo ne Jezeberi nga batutte kuba nabategedde nti ono Jezeberi ono sitaani olwaleero mu mbeera eno gye tulimu n'ebintu engeri gye byeyongera okukalubamu n'obulamu engeri gye bukyuseemu ne spiritual husbands ne spiritual wives kyovola byeyongedde embeera gye tulimu olwaleero obulamu bugenda kwongera okukalubamu bulijjo nnangirira nga mbaga nti obulamu bugenda kweyongera okukalubamu bweyongezi era naawe okimanyi gy'oli okirowoozaako naye kino kye njagala okubagamba mwenna abalaba kyemmanyi mmwe abalaba mu abatambuza obutambi buno okutuuka ku balala yimuka golokoka kubanga ye sitaani tatudde buli kaseera alina meeting amiitinga n'abayimbi b'ensi amiitinga ne ba political leaders ayogera nabo amiitinga ne bannaddiini abamu amiitinga buli sekita yonna amiitinga n'abagitwala abalimu ayinamu baagenti be ayinamu abantu be era ng'omulamwa guli gumu gwa kukuba kkanisa kigwo ekkanisa yaani yenze naawe gwe yalokoka gwe yayatula gwe yakkiriza mukama waffe Yesu Kristo Jezeberi kye bapanga ne sitaani mukama yamanyi kubanga nalabye baayiye emyoyo gyabwe ku nsi okwongera okyankalanya okwongera okukyusa obulamu bw'abantu okubajja ku mulamwa gwa Katonda abantu balowooza genda bweru balowooza kufuna bya bugagga balowooza omuntu ajja n'okujja nga azze musabira oli nga ekimuleese kumusabira amala adduka agenda afuna kyamagero kyagende nina n'abantu nnaafuna ekyamagero yadde okuweereza kahaayi yadoga nti naye musumba okyaliyo obulamu buli butya so kyekyo Katonda tumunoonyaako bya leero mmere ya leero kyakunywa kyakulya naye no Katonda mugezi tajja kuwa kubanga ye alaba enkyayo amanyi leero oyo amanyi enkyayo tagenda kuwa tuvola abantu batambulira mbulamu obw'okwemulugunya neyemulugunya olw'okuba talina ssente kubanga Katonda takoze Katonda kyayina kyamusuubira mu kukola Katonda omunoonyaako kike njagala ndabe ku muntu ekkanisa egolokose ng'egamba nti ekimala kimala yadde obwavu buli butya kankolere Katonda ekimala kimala yadde wakati tulina kyakulya kankolere Mukama ekimala kimala wadde ekintu kiri bwe kiti kangolokoke bino ebiro si byakka batuziga sitaani agolokose kino ekya Susan mbadde nakitadde ku namba 2 nti sitaani agolokose ayongera bwongezi kw'empawalinga abantu be
kyovalaba ebifutafuta bingi olwaleero omuntu ayimirira n'abagamba nti njagala nkuunga gundi ne gundi mukole bwe muti newogaa nti neweesanga ng'okoze ekintu ekyo kyennyini naye ng'obadde mulokole nenogaa yiji kiki ekyanvuze nekintwala nenkola ekintu kino nga tewabadde nti gwe tewabadde musensezizo nobagaa naye gundi oyo tabadde nampisa bwe zityo kitegeeza nti waliwo sitaani bawadde ebifutafuta. The other time nabagamba nti sitaani alina abakulembeze balonze bawadde amaanyi okukola omulimu gwe okutwala obukulembeze obulala mulimu gwe okumukolera n'okusapootinga omulimu gwe. Nenjagala mbabulye emikwano tugolokoke ng'ekkanisa tugolokoke buno bwe budde bwaffe tulwane tusimbe emirandira gwali eyo ne bwe banaakusabira emyaka 5 ne bwe banaakuteekako emikono ne bakuteekako n'ebigere ne bwe tunaagoba bikawuula ebyo ne bigenda bijja kudda olw'ensonga ogaanye okuyimirira okukola ky'olina okukola ogaanye okugolokoka okuyiga bwe basaba ogaanye okugolokoka okutambula nga bw'olina otambula. Ebintu bya Mukama bya ndagaano bw'aba alina endagaano gye yakola naawe ayagala ogituukirize naye nga bw'atuukiriza kye yakusuubiza. So tulimuke. Sitaani namulabyeko n'agange, Jezeberi namulabyeko n'agange, n'abalabye bombi bali mu meeting bali mu kuteesa. Era n'ekirala ekyewuunyisa baayiye baleese ennaku baleese emisota byebizibu ebisinga okuba ebinene bibaweereza mbantu. Onoonye essubi tolirina, abantu bagenda parking amamotoka gaabwe waka, bagenda gatunda mu sikulaapu nga obadde toyagala obutaka abantu bagenda kubwemalako babutunde. Tujja tuka ekiseera mulabe nga abantu banoonya agula ettaka nga tomulaba nga olisaze ebbeeyi lya $8,000 noga ngenda njagala $5,000 ng'omuntu tasobola ddigula kubanga kyekiri mu nsi y'omwoyo. Njagala mbakakase mikwano ebyennyanja bikyalira abantu, sitaani akyalira abantu. N'omukyala yampadde obujulizi ali South Africa yanga nti aba ali mu woteeri emu nga kitumbudde namugamba njagala onkolere ali mu kurikuluutinga abantu kuyingira mu bwakabaka bwe, ali mu kulwana kulaba nga gazi y'obwakabaka. Ate kamba buli sitaani talina mukwano gwonna na muntu, talina yadde ne bano balimbalimba bakonnabyabufuzi balimbalimba bannabyabufuzi bano abayimbi, talina mukwano, talina yadde omukwano gy'oli. Just kyanoonya kiri kimu kujeemesa oleme kutuuka mu kitiibwa, oleme kutuuka mu kitiibwa. The other time nabagamba lwaki sitaani yeefubye oba yeefubiridde okulaba nga yakwata Gospel Fraternity ya Uganda. Olw'ensonga nabagamba nti eggwanga Uganda ggwanga lya njawulo lirigenda okuyamba amawanga gonna, eggwanga Uganda. So kyenjagala obbakakasa mwenna mikwano tugolokoke tukole kye tulina okukola. Tugolokoke. Gwe kanisa tolinda kusabira buli kaseera, mande ku mande bakusabira, tosiiba nako. Tolina budde bwa Mukama, tolina budde bwe yadde n'akatono. Golokoka. Nkimanyi waliwo abagenda okugolokoka okuyita mu katambi kano. Jezeberi waali mu maanyi, Jezeberi ayina amaanyi ebyaddala. Tetugamba tulina amaanyi, emyoyo egyo nagyo girina amaanyi. Naye ogenda bw'otusigala ng'otudde nkulayirira amazima ga Katonda, emyoyo egyo gigenda kuyinza, gigenda kusinga amaanyi, gigenda kulwanyisa, gigenda kulwana. Togenda funa mirembe. Abantu olunaku lumu nali nsaba Mukama nga nina kye nali mpitamu kyali kinene, ne mugamba Mukama ndi muweerezaawo ne nkaaba n'amaziga. Nabagamba the other time nti nakaaba amaziga ne mugamba Mukama nkooye ekiromba neebase ngenda okulya doze nga biro si bya kukaaba, biro bya golokoka kukola ky'olina kukola. Bw'ogoloka n'okola ky'olina okukola waliwo amafuta agakwegattako agagenda okukuyamba okulwanyisa ekyo ekibadde ekinene eky'amaanyi mu bulamu bwo. Olusozi olubadde olunene nga lwa famire yeewammwe, weewuunye ng'openetratinze oyingidde oluyiseemu ate ng'oggulidde ne banno oluggi. So abamu ku mmwe kyewuunyisa muli bisumuluzo bya famire zammwe, naye otuziga okaaba amaziga. Ye sitaani takaaba, ayongera kukucunya. Walabeyo omuntu anyonyogera munne, bali bakunyonyogeddeko.
bakunyonyogera n'oseka n'okola n'essusu mu ngoye naye nga akunyonyogera taseka ye sitaani amakinga sure nga akunyiga ye nga awulira mirembe gwe oyongera kukaaba oyongera kusinda oyongera kubonaabona bana etugolokoke tukole kye tulina okukola ekkanisa mbeegayiridde mugolokoke ensi ekyankalanye ebintu bikyuse nnyo buli kintu kyonna kyegoyezagoyeza buli kintu kyonna kikyuse nnyo olw'ensonga tugaanye okukola kye tulina okukola waliwo ebintu nga ne bwoneegayirira otya nga tebigenda kukyuka kino ekya sizoni gye njogerako gye tulimu tekigenda kukyuka ne bwomunaaba beegayirizi 1,000 ne bwomunaaba beegayiriza ensi yonna neeyimirira negamba ffenna tulokose kozi kiri kyaseetingibwa mu nsi y'omwoyo nti ekiseera kino kigenda kubeera bwe kiti sitaani bwe yamala okusumululwa n'avaayo mu bunnya najja kyekiriwo olwaleero nti tutambula naye tulya naye agenda kweraga mugenda kumulaba kyova olaba abamu yatandise dda okubalumba kale ogambye ku Jezaberi abantu abo abalaba abamu abakatwegattako osobola okubanyonnyola Jezaberi yaani Jezeberi yaani Jezebero oba Jezebel gwe musambu ogw'amaanyi ogutuula ku mazzi n'abakyala w'amayanja gutuula ku mazzi guyina abaana abawala n'abalenzi guyina ebyana ebimu ku birumba abasajja n'abakazi mu nsi ey'omwoyo okwegatta nabyo nabo n'olwotanga olina baawo oba exwo weegatta naye byebimu ku ebyo ayina ebyana oyo omukyala n'abakyala nagamba nti diini emu emusinza naye tebamanyi era bwebagambako bayinza okukulumba ne bakutemaatema ne bamusinza n'abakyala w'oku mazzi atambula olwaliro bamuwa assignment bamuwa ssente bamuwa obuyinza atandikidde mu fashion nabagamba nti ennyimba ze tulaba olw'oluyimba lwe nalaba nabagamba wano nti ekiro nalulaba misana mu saaluuni ekiro ngendo tuuka ate waliwo neyampadde obujulizi nti era yakirabye ekiro ntuuka ewaka ngenda okulaba TV yennyini ngenda okumulaba nga ssebo mwali mu luyimba mubamu kubazina kati yo Jezeberi yerevo kwatuuse nti atandise n'okulabikira mu nnyimba z'abantu atandise n'okulabikira mu bantu bennyini nti ayongeddemu giya ataddemu ssente ataddemu kyova olaba neewuunya nabadde ntambuza internet okwo ngenda okulaba omwana omuwala agamba simanya bwoba oyagala simanya omwana omuwala omulungi simanya kuba ku nnamba y'essimu eno kati goloza ki ekimukozesa aveeyo gw'oli mukono aveeyo ebundi bujjajje emukono atekemu transport ng'ekimuleeze akime emitwalo egyo 5 be 10 ate togenda muwa buwi okiraba ndowooza ng'alina n'amaanyi omulaba alina amaanyi agasobola okulima newaabwe ettaka ddene oyo Jezeberi kyakoze ngenda kwogera ne kubifutafuta ddi lwolaba nti omuntu ono amafuta g'alina si malungi ngenda tandikire ku bayimbi omuyimbi akugamba okuwanika emikono n'ayimba oluyimba nga kituufu tomwagala oba oyinza n'okuluwulira obuwulizi oluyimba etuni empya ogenda okuwulira munnanga oluyimba buli woddanga lwe lukulimu waluwulidde ogu infact osobola odduwulira omulundi gumu oluyimba ne lukutabukira n'ova wano n'ogenda eri oluyimba ne lukutabukira ekifuta kyalo kyakwambadde waliwo bendaba eyo lina kamuna eriyimba olwo mu ntandikwa terwali lulungi naye olina engeri gye lwatandika okunnyumira ogenda okwekanga nga oluyimba mu kusooka wali tolwagadde naye n'omaliriza nga oluyimba buli kaseera lwotadde mu lingitoniyo waliwo bano n'okuba essimu ogenda okuwulira nga luyimba lwe basaba kwegamba kyekyo ebifuta nekyaba bannabyabufuzi abo omuntu agamba nti mujje wano yadde waliwo akasaaganda k'embooko akugamba bugambi jangu mujje bannaye mujje njagala mbakakasa era ndi ku kamera
si buli lwolaba nti olugoye lweru nti luba lugoye lweru, si buli nti wolaba nti waliwo amazzi nti agugaba mazzi, ate si buli nti ayogera nti aba ayogera mazima. Bino ebintu by'omwoyo byanjawulo nnyo, kyova tubabuulira Mukama atutaddewo tubikule amaaso gammwe. Abamu ofe ng'okimanyi, ogwe ng'okimanyi, owulirize ennyimba ezo ng'okimanyi nti waliwo ensi endala abantu abo bagifugiramu, bakolagana n'omuntu oli, bakolagana n'omwoyo guli, balya ne sitaani, batuula ne mu miitingi naye. Abasajja balina ebifutafuta, n'olya apo, bannabbi b'obulimba, n'olya apo ekintu nekikuyingira mu lubuto n'otandika. Waliwo omukyala yansesa yangamba nti ekintu kimutambula mu lubuto kidde eno bwe kidde eri naye yalya apo ya nabbi omu. N'olya n'otuula ku gundi y'omuceere kilo 10. Va ku by'okumanyiirwa. Amafuta gali gakubikkako akatambaala ku maaso n'obanga kyolaba musumba kyakola kyekyo, ng'olaba kirungi nnyo. Okitegeera ssebo, olaba kituufu nnyo, olaba kirungi nnyo. Amafuta abasajja bagalina era bangi bafudde, bagenda kufiira bwereere. Kyenyinza okugamba baba bafiira bwereere lwa bifuta ebyo, kikuvuga nga kikuwa olw'okutwala w'otalina kugenda olw'okuba. Naye ate amafuta ago tusobola okugaresistinga gwe kennyini weekolamu mulimu. Si buli muyaga nti kugenda kutwala, si buli mmere nti ogenda kugituulako ogirye, si buli ssente nti zibakuleetedde ogenda zikwata. Waliwo ssente z'otalina kukwatako newankubadde ennyingi nnyo ziri mu kibaasa. Naku lumu ninawe nagenda okusabira omuntu, bwe namaliriza okumusabira Mukama n'atulaga ebintu bingi ne twogera ne bagamba like ne beewuunya. Bwe yamala okukola kye yakola Mukama, omuntu n'ankwasa ogubaasa n'eŋŋaano baasa. Si lwakuba nti nali sijaagala, natambuza ne bigera okugendawo, nali njagala naye mukulu yaŋŋaana. Toyina, waliwo ebintu by'otalina na kugendamu. Gwe mulokole kusanga ng'oleekaanira ku kkubo. Gwe omulokole okubeera mu mboozi z'abantu abamu, ebifuta bitwambalira mu bintu ebyo. Oli mu gurupu ezitategeerekeka, ebifuta bikwambala. Abantu, omuntu ayogera nawe bulungi nnyo, kamba bulya mu nsi ey'omwoyo kye kino. Omusumba buli lwayimirira akatuuti n'ayogera naawe oba n'ayogera n'ekibiina, waliwo ekintu kye mutalaba ekimuvaamu. Kigenda kyegatta ku bulamu bwo, kigenda kibayingiramu ekiri spiritual. Kati ne bannabbi b'obulimba bwe batyo, bw'ayogera bano abali ku myoyo abalina emyoyo gya luminati, abalina emyoyo gya sitaani, bw'ayimirira n'ayogera mu bantu kimuvaako. Kyova olaba weewuunya. Njagala abatulaba mwetegereze, weetegereze bulungi. Tunuulira kampu emu gye sigenda kwogera linnya, buli avaayo alina obusungu. Weewuunya n'egy'obusungu gye bukujjidde, gye bukwambalidde, weewuunya ekiruyi. Ate tutandika nagenda okwetegereza nti amafuta gano mazibu, nti mutuuka ekyanga mwogera n'olulimi lwe lumu. N'abo abalinaanye omukulu bonna, bw'aba mubbi, bonna ababbi, bonna abamulinaanye batandika okubba, kozi kye kimuvaamu. Bw'aba mwenzi ne bw'aba musumba nga mwenzi, buli lwayogera bw'ati n'akwata akazindaalo, ekimuvaamu butandika okutambula ne buyingira abantu ne benda. Yes, omukulembeze ekyo kyali. Ne bw'aba maama waka, maama ng'ayomba omulaba abaana, kyova bagamba nti maama bw'oba oli lubuto, omwana okwata ku lubuto n'olangirira ku mwana wo olw'ensonga. Okitegedde nti amafuta oba omwambaza amafuta agenda okujja mu nsi eno ng'amafuta ng'akoleezeddwa, ng'alina amaanyi, ng'asobola okuba nga ebibadde bikutte maama, ebibadde bimulondo, ebibadde bitambulira ku maama nga tebikyasobola kuwangula mwana, ebisudde maama nga ye omwana tasobola. Kubanga kati ffe abamu ku ffe singa bajjajjaffe baazaalibwa bwe baazaalibwa ne balokoka ne bamanya Katonda, oba singa tuliwa, singa tuli wala nnyo, naye tuli mu kkubagana n'emyoyo egitatukwatako bye baatukolera emabega ddala.
naye nga bisigala bitulondola n'okutusiba. So njagala mbakakasa emikwano tugolokoke, mwejjeeko obutambaala ku maaso. Bino ebiro mwe abalokole mulina kubeera vigilant. Naawe atannalokoka lokoka, naye bw'olokoka oleme kwekuumira mu kisiikirize. Sigala ng'otambulira mu musana, goberera abali mu musana, tambula ne baganda abali mu musana. Weerese, ngamba nnyo abantu, gurupu olina gurupu 10 ku simu yo. Tunuulira gurupu kiki kye zigattako ezo. Abantu babeera mu gurupu, ayina ayina ey'aba honeymoon, ayina eya family meeting, ayina G's and B's, ayina beer, simanya chill and beer, ayina gurupu bwe zityo, naye nga buli omu erimu abantu 2 ku 3 be bantu abatambuliramu. Akati nga bonna tewali n'omu amugattako, tewali n'omu ayinza kumwongerako yadde akantu akatono, nga bali mu lwali oli anyumya eri ne data n'agenda. Naye ng'ey'abalokola anyiga left, eya Mukama anyiga left. Nibo babadde bawaayo ekigambo bunaku naye oli alaba. Kati ekizibu kikino ekirala, Jezeberi ku bimu ku miswata gye basindise baagala kunaabula ng'ebyakatonda bidibe mu bantu, nga bw'olaba ebyakatonda bikumala mu maanyi. Vidiyo z'abayimbi b'eggwanga lyaffe abalokole, nga bw'olaba vidiyo olaba nabo bano bye bayimba, okitegeera. So bataddemu kinene ekiri mu nsi y'omwoyo mikwano. Sitaani afumba, sitaani afumba. Nekya ennaku zino mbadde ngenda nesanga ngenzeeko mu nsi eri bwe nti, n'ekino kyendabayo omukulu ajja. Buli kaseera mpulira okujja kwe. Ate n'ekirala, amagombe gasembera, geeyongera okusemberera omwana w'omuntu. Buli kaseera okufa kweyongera okuyita amannya g'abantu. Omanyi amagombe nti gayita amannya go? Okimanyi? Gayita amannya. Ne bakuyitira ddala nti Samike. Samike yaddako. Samike yaddako. Babanga bayizi, amagombe gayiga. Gataayiza nti leero tugenda kukolera ku luguudo lwa Masaka Road. Ne galumba ne gasama obumwa. Driver ganzi nalabye akakuku nga kasala naye yadde enkoko. Towulira bisoola ebyo, nze nalabye embwa ng'esala. Ne bagamba, ne bamubuuza nti wagirabye ekwatawa. Bagenda obuuza katundu akakali nga tewali ayinawo mbwa. Kyekyo tugolokoke. Wakati nga amagombe gasamye okumira bizinensi z'abantu, gw'omulokole osigaddewa. Kubanga sitaani abali ku sayidi ye naye amakinga sure okubanyweza, kitegeeza alina okubawa. Kati ne Katonda anyweza ababe era abawa. Kati oli obuguma ate tobuguma, onaaba ate onaaba bitundutundu, onaaba bigere, oli awo ojjudde omusenyu mu matu, ojjudde omusenyu mu nnyindo, oddidde ebipapulo bitadde mu kamwa, toyagala kwogera ku bya Katonda, oli ku bya mulabe. Abantu n'enjiri tebakyayagala kumanya. Awulirizaako katono bwe kati naye bwe luba luyimba lw'omu ku bayimbi wano. Hey, ate si ze nnyimba z'abazungu ezatujjidde. N'atalumanyi, n'atamanyi yadde akatondotondo. Osimanya babayita ba Spanish, simanya Oluspanyo, simanya gwamanyi. Tululeke sabikeke bajakage unique media koli tulire Pastor Ronnie ali mu kunyonnyola oli awokolesebwa kwe yalabye, ali mu kutugamba biki bye tulina okukola, biki bye tulina okwewala. So wuliriza, naye ate towuliriza kumalayo obumazi video bakunyumirwa, naye funamu ekyokuyiga then olabe engeri gy'oyamba obulamu bwo, engeri gy'oweetegekera oba oli awo amadda g'omukulu, kuba agamba omukulu ajja, omukulu awulira nga ajja. Kakati njagala ojjewo kino Pastor Ronnie, waliwo comments zendaba nagisomyeko awo ku YouTube. Omukulu omu agamba nti ayagala kumunnyonnyola lwaki toyogera linnya lya, ne oba osaba lwaki tosaba mu linnya lya Yesu Kristo, lwaki toyatula linnya eryo. Emirundi gy'alabye ng'osaba wano
nti toyatula linnya lya Yesu Kristo, then n'ekirala nga era n'agamba nti gezaako okubakinga byoyogera ne bazita scriptures. Ekyo kituufu kikulu naye emirundi gye mbadde naawe mugamba ddemu alaba obutambi gwe njogerako nti omukulu ajja Yesu mba njogera kwani anti kyeŋŋamba addemu awulire saagala kwogera bingi ddamu owulirize bulungi kubanga oyinza okuba amatuugo tegawulira bulungi naye njagala owulirize bulungi okutambi bwe tubadde tugira tukireke ekyo scriptures waliwo ebintu nga sijja kuleetera scriptures abyo lwaki Katonda atuteerawo okwolesebwa byonna yandibadde yabipakeginga na bayibuli mu bayibuli byonna naye waliwo lwaki atubikkulira tubeere nga tulabako ebimu waliwo ebintu nga tebyawandiikibwa na mu bayibuli naye ate waliwo ebirala nga biri related ku bayibuli era bw'oba kyoyagala ngenda tandika okukikola ekyo naye nga waliwo ebyatuweebwa ebituweebwa nga tekiri kati nva kwogera ku Jezeberi ne Sitaani meeting kyawandiikibwawo kitegedde nti waliwo ebintu nga kwolesebwa Katonda akuwadde ate n'ekirala bino ebintu by'omwoyo si buli omuntu agenda kubanga obitegeera nga bwe mbyogedde bw'oba tobitegedde nkubire message si yo ababitegedde bagende nayo agende mu maaso Mukama ajja muyamba so tetubitegeera na maaso gaffe with our carnal mind tubitegeera n'abamwoyo kyova olaba bwe njogera eby'omwoyo ab'omwoyo babitegeera mangu kyova olaba ekinnuma nti abalokole balemeddwa okutegeera ebintu bino naye abasamize babitegeera munnange kiruma kubanga bo badiiringa na mwoyo ekitulemeseza okubeera mu mwoyo nti enkolagana yaffe ne Katonda eri bweti buli lwobeera ne netiwaaka nga ezungazunga bweti kati tubadde tujja onkubidde naye nga sikuwulira bulungi byobadde oŋŋamba sandi bitegedde kubanga netiwaaka tekola ki kati ne Katonda abantu bangi ayagala okwogera nammwe ne netiwaaka nfu anoonya agamba ye ŋŋenda kukola ntya nze emirundi mingi gye yayagalanga okwogera nange naye nga nina ebimbuzaabuza nefuula bize ku mirimu yayitanga mu muntu omulala nankubira essimu abantu abalala ne baŋŋamba nti Mukama agambye naye oli mujeemu kola bwoti Mukama agamba bw'ati kola bwoti olw'ensonga netiwaaka enkolaganayo ne Mukama buli lwegendamuuko ka netiwaaka akafuufaako bino ebintu oyinza okubirabanga firimu oyinza noga n'ebijja ebiri bisobola ekyo kyawandiikibwawa ezo mpaka ezo mputtu era ojjukira nakusindikirako ku muntu nga buli kimu abuuza kyawandiikibwawo anti kati mu Bible twayogerawo ti anti kakati ono yayogerawo ati neŋŋamba kamukusindikire omweddiremu ate n'ekirala ebyawandiikibwa to interpretinga byawandiikibwa na magezi gaffe oli agambe nti bakitaffe baayonona naye tebaliwo kunguba gatano olunyiro lw'omusanvu nti bakitaffe baayonona naye tebaliiwo nefe abeetissa obutali butuukirivu bwabwe tokivuunula buvuunuzi dayirekiti waliwo amakulu ag'enjawulo bayibuli baagikola bawandiika ebigambo ebirimu ebigambo bya Mukama ebirimu baabikola nga babizimbidde ku makulu amakusike ng'ab'omwoyo ng'olina kubeera mu mwoyo okuvuunula n'okuinterpretinga bayibuli si buli muntu ne bw'oba osomye theology n'osomawa oyinza obutabitegeera eby'omwoyo ne bw'osoma n'ogenda ewa paapa n'akuteekako emikono oyinza obutabitegeera eby'omwoyo bidiiringibwa n'abamwoyo asazeewo okukolera mu mwoyo agenda fuga